abawagizi ba NRM baba yagisupporting oluusi mususa naddala bagijamu buzi. Kati waliwo muvubuka obaye Calvin Kayanja, gwe wandibadde okakanya emitima gy'abantu n'obasendasenda kwegatta ku NRM nibata kubanga otakukopeddeko nga bino. Isimu gigamba amazima nti omukazi yafudde asobola mu lubuto okwekwasa Museveni ku buli nsonga. Mubuulirira abaana ab'obuwala abato abafa obubenje abafiira mu loogi ne mwekwasa Buganda ne Museveni. Mwe buli mulambo mugunoonyezaamu simpase. Lwaki ssaza limuzoogerako bitundu? Mulambulule ekyassa omugenzi, mulekeraawo okwekwasa abantu. Kati bulijjo musanyukira emirambo gy'abalala n'okuwishinga abalala okufa. Mukukirabye nti namwe mujja kufa. Ffenna tugenda okufa ffenna. Kati oyo Calvin Kayanja wa NRM kati naye gwoja kusanga wali mu State House atudde gwoja kusanga ku radio ya Baramu wateesa. Mu reality confrontation eyabatuvuganya ate we bw'obeera mu gavumenti oba oli muwagizi wa gavumenti eri mu ntebe toyogera ngabo. Gweyina kwogera opposite kubanga saawa zino mugamba ngo abawagizi ba opposition bwe bawera waafudde sayidi eri mu gavumenti basanyuka ye. Kati kubasikememe bajje mu NRM mwe timusanyuka mubasaasire. Otegeera ekyo? Naye kati naawe bw'ovaayo n'ogamba kamukawulire, otegeera ekintu ekyo? Kati oba olaze ngu naawe singa toli mu gavumenti bye wandikoze, kati olaba obikoze oli mu gavumenti, ate singa toli mu gavumenti ndio Kisudo naona wanasema kichwa hana akili na umiza mguu. Katigo wa NRM Nganzi wachana kuumiza mguu. Kuwa na akili usiumize mguu. Bera na amagezi notako ya maguru. Aya. Ochitegedde kubanga omukungubazi omukulu mu ggwanga ye gavumenti, kubanga efiiriddwa omubaka wadde ali ku tiketi ya Nuupa wadde akiikirira NRA Nuupu yokka awadde akiikirira n'aba NRM kalangala wali aba Nuupu bokka. Mmwe omubaka yehere na Kimuli Katonda musanyuwe byamusobaako atawumule mu mirembe.
naye abadde mubaka waffe ffenna oba nuupu oba NRM oba jema oba mu olubuto atoliwa NRM munange President ayina kantu ke yayogera President Kaguta Museveni agamba ngwabeeraawo ahura byamutama yanuga yasi naye kati Calvin Kayanja bajja kulinda few moment lete eyiyo NRM supporters mukyuuse tactics ez'okukauntalinga abawagizi abatuwagira n'abatatuwagira naye mwe abawagira kubanga munoonya byammwe na kufuna kasente kubanga ojja kuzaayo butambi mabega Calvin Kayanja yali wanuupu nebuuza lwaki abaali banuupu mwe musaawa zino muli ba NRM mwebale nnyo core values ezakujoyiningisa NRM kyeki staunch reasons ezagamba naye kituufu NRM kyekibiina kyenandibadde njogerera mpagira nsupportinga kyali kiki zaali ki ebyo kyeki naawe tomanyi kati kiringa bw'olaba abataategeera ebiri mu musango gw'ono omuvubuka Okero kati abapoliisi bebekonfesingira bennyini gwe omutema tukata kukubira poliisi muje mutaasa abantu bebatidde wano saawa zino dayirekita w'essomero ly'abo abaana bwe baafiira mukwate kiki ekituufu kiki kati mubuguumirira singa bakeera postmortem nezivaayo omukazi teyabadde tajjamu lubuto omubaka gwe ne bakukuba mu kooti osibirawa baaba ate bwe bamala kukwata gavumenti tejja kujja bagamba yabyogera nga ye si NRM haleluya golire bannange bw'oba tuwasaidi wa gavumenti n'afa opposition ne basanyuka mubaleke naye bweno saidi NRM oli mu gavumenti oyina buli kimu Bank of Uganda buli kimu ekikusi ate kikudiza balo omuliro kiki